Omusumba Cindy Kiganda akubiriza abakyala okuba n'embavu mu mbeera zonna ezibasoomooza era bayimusa okukkiriza kwabwe kuba muno mwe muva amaanyi g'omukyala yenna. Bino abibuulidde mu lukuŋŋaana lw'abakyala oluyindira ku kkanisa ya Jesus' Voice House of Praise e Makerere. Olukuŋŋaana luno lwatumiddwa Deborah nga basinziira ku mukyala Omuyisirayiri Deborah eyali naggwano wabula nga munywevu mu kigambo kya Katonda nga n'okukkiriza kwe yalina kyakulabirako ky'amaanyi eri abakyala abakkiriza. Omusumba Cindy era anyumizza olugero lw'omukyala eyatawaanyizibwa ennyo ekikulukuta okumala emyaka 12 naye yayimusa okukkiriza kwe n'akoma ku kyambalo kya Yesu Kristo n'awonyezebwa amangu ddala nga mu kino omuntu yenna okufuna ekyamagero kye asaanye okuva mu kwesaasira n'atwala eddaala mu kukkiriza. The power of a woman is from knowing her God, is from praying, understanding who she is, where does she belong, who is she. The Bible says in 1 John chapter 4 verse 4, greater is he that is in you than he that is in the world. Praise the name of the Lord. Mu akubiriza abakyala okubeera abeetowaze naddala eri abaami baabwe nga bwe kirambikibwa mu Bayibuli mu kitabo ky'Abeefeso olwo lwe banaasobola okuvuunuka obuwonvu mu maka gaabwe. How does she respond? Looks at him because the power of a woman is in submitting. She submits. Hallelujah. Amen. The power of a woman. A man who despises her. She respects him. She said, Osiatano Sebo. Mukamaya Basiwe Sebo. Tulete chai Sebo. She brings the coffee. She serves him. This is the power of a woman. Ate y'omutesitesi w'olukuŋŋaana luno omusumba Susan Kulabako ng'era yasumba ekkanisa ya Jesus' Voice House of Praise ategeezezza ng'olukuŋŋaana bwe lwategekeddwa okusomesa n'okulaga obusobozi bw'abakyala mu nsi eno. Koze olukuŋŋaana luno okulaga nti bwe tubanga twasobola okubeerawo okuva August last year paka kati ng'ate mukyala yakulembera ddala tulabanga Katonda asobola okukozesa abakyala balina amaanyi agakola ekintu kyonna ekisoboka ku nsi kuno. Kwekola olukuŋŋaana luno okulaga abaami n'abakyala nti tusobola okukola ebyo n'abaami bye batasobola okukola. Olukuŋŋaana luno lwe lusoose ku kkanisa eno ng'era lwakukomekerezebwa olunaku lw'enkya. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.